Lero Deula, Kilizango Akamakange, Yatende Mobitongana, Zango Kusana, Mola Bedawa, Dansa, yes, Navaji, Vendagana Tondico, Devago Adiola, Lero Deula, Kilizango Akamakange, Yatende Mobitongana, Wenzago Kusana, Mola Bedawa, Dansa, yes, Navaji, Vendagana Tondico, Devago Adiola, Wakiri Tukuwaka Fananye, Negango Kote Mongaro, Itagena Kojepiteyo, Kono Yomola Tunomoyo. Utima Kumoze Chelo, Tumowane, Nesanya Nikanze Kunyama, Tano Nyama Telefe, Momola Kumokwe Kumanzi, Chichona, Kikaro Kojito, Nesuna Machipe Kumanzi. Siba Kamwe, Tomoto Kambu Abujawa, Ela Siba Yomi, Katoba Kocho Mayoma. Noma Sobo, Baganzi Kibia, Kidaki Kideo Pewaka. Kunomaka, Sigeja Kwepasa, 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 Kunomaka, Sigeja Kwepasa. Eno kwango nini wilea so, Banonya folo tulina badisaipo, Badete mkako kulona na laina sowe tuwa na nisamba, Tanga badevi so, Bidele tusipekini somoka, Neka nipetanga na mane badibale kanemu, Tosika neviziko katewa nage, Tewa ya ula kunyeleke jana kutumula, Au kana iteki maino jimu ni jisi, Take no bali kia aisi, Sobato sobola konywa jisi, Bageti ya aisi, Maote kia ote asi, Sigeja Kwepasa, Kunomaka, Sigeja Kwepasa, Kunomaka, Sigeja Kwepasa, Kunomaka, Sigeja Kwepasa. Kunolinga tutokuta kudemo. One, two, three, Dr. T. Chesaba tudemu
okuva we yatandise tuddemu okuva nga bwe yatandise nga tumugatta paka netumalira mu Debula. Mwache session ye nga bwe yaji Debula tudeko pate tusembieyo Mayinja mwambale nyimba zato banya saka tugo manyipa ya nusufu one over two pate okutugaza emmeeza Debula ne sitya danger tusoka sita danger kuba sita danger pate tulamu ready for war sita danger ready for war ache gambe so kuba tulamu nani stop papa de nyimba nya nani stop kana kwa dakika 10 10 minutes stop mwana epate wedde siba kiri ngoma cheddako sita danger kati all action ejo kujaba kubera olo tudemo sita danger nani stop ready mutemo muza ero kafe tugenda
Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Faruku Nsanzi basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo, jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo